po jako akawuwo kumazalibwa go abayimbi tusakanye Katonda sebo kume muwenda tata waffe awangale emyaka kafukunya. Olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi lwawezezza emyaka 60 egy'obuto era ng'emikolo gy'amazaalibwa g'Omutanda gibadde mu Lubiri e Mengo nga gitegekeddwa mu ngeri ya ssayansi. Onoweza myaka olemo kukyuka era tumanyi mu Jerusalemu olibayo nga kukusizza obulamu Yesu eyo yesala fenna gye tusaba. Nnyini atuuse mu Lubiri e Mengo ku ssaawa 4 n'ekitundu ng'ali wamu n'omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka II, Katikkiro wa Buganda wamu ne ssentebe w'olukiiko Lutesitesi nga basoose kulambula amakula agamwanjuliddwa Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa. Omukolo gutandise nakusaba okukulembeddwamu ali mu ntebe ya Supreme Mufti Sheikh Muhammadu Kibatte Ssebuggwawo nga yeebazizza Kabaka olw'okukulemberamu okulwanyisa endwadde n'asaba omutonzi okuwangaza Omutanda. Olwanyisa endwadde enkambwe muli ne Mukenenya kona guno olwaleero okutagaza wa COVID tusaba Katonda akkirize era akuwangaza omulungi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lukoma Nantawetwa afunye okusanyusibwamu okw'amazina amaganda. Kintu John nga yazaalibwa n'akawuka ka Mukenenya okuva ekiwamirembe attottodde okusoomozebwa kwe bayitamu okuli okuboolebwa okuva mu bantu ab'enjawulo nga yeeyamye okubunyisa amawulire ag'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Abaana abaviirwako abazadde baabwe ffe ng'abavubuka tuli wamu naawe mu kulwanyisa olutalo luno era nga tweyongera okusaba abo bonna abasobola okukwatirako Ayi Ssaabasajja okweyongera okugenda mu maaso nga bakwatiza wamu naye mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Ssentebe w'olukiiko Lutesitesi ow'ekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma awozezza olutabaalo okuli emisomo egy'enjawulo ko n'ebirala. Twabadde n'olusiisira lw'ebyobulamu ku mwalo e Busaabala kubanga twategeezebwa nti abavubi obulwadde abeekuulisizaamu. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeeza nti okujaguza amazaalibwa ga Kabaka Obuganda busoosowaza ebyobulamu era n'asaba abantu ba Buganda bwe babanga basanyukira amazaalibwa ga baffe obuteerabira okwekuuma nawookera wa Mukenenya. Embera olutabaalo awangula kuba ye muzza ngoma awo nno muwere mukube engalo nga muweetegese okulaba nti Omutanda ng'atukulembedde tugoba siriimu mu ggwanga lyaffe. Ayi bene tweyanzizza okukkiriza okwetikka obuvunaanyizibwa obwo. Kyokka obulwadde bwa ssenyiga korona nabwo bukyaliwo era bwa bulabe. Katikkiro Mayiga akubirizza Abayisiraamu okweyambisa ekisiibo kino ekitandise olunaku olwaleero okusabira Cuucu ko n'eggwanga okubukalamu emirembe. Musiiba tubakubiriza okusabira baffe Ssaabasajja Kabaka. Tubakubiriza okusabira Obuganda ate ne Uganda okutwalira awamu ebukalemu emirembe era tubaagaliza ekisibo kino kye mutandise kiveemu ebibala nkumu. Ku mukolo guno Omutanda asiimye abantu 5 abaweereddwa ejjinja ery'omuwendo okubadde Kagge yawummula ow'ekitiibwa Tofeeri Malookweza Kivumbi, omuyimbi ow'ennyimba ez'ekinnansi Anet Nanduja, omusuubuzi Haji Dr. Ibrahim Muwanga Kibirige, omusawo ow'amannyo Dr. Ken Chapman Kigozi okuva mu ddwaliro ly'e Mengo wamu n'omusuubuzi era Inshuwala Joseph William Kiwanuka. Ejjinja lya Haji Ibrahim Muwanga Kibirige Ssaabasajja Kabaka alikwasiza Hajat nga yeebaza Haji olw'okuba
Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi yeebazizza Maasomogi olw'okulungamya abantu okufaayo ku bulamu bw'abantu wamu n'okukubiriza abantu okukola n'ebirala. Musajja weebale nnyo okufaayo ennyo okulaba nti abantu baba balamu nga kino kirabikira bulungi mu ngeri gyewagira entegeka ebyobulamu bulamu bwonna. Ayibeene webale okunyweza obumu bwa Buganda. Ate abantu Sseggwanga basiimye beeyanziza nnyo Muteregga olw'okubalondayo era abakulembeze bamwagalizza amazaalibwa g'essanyu. Weno buli muyimbi abamu bavuddeyo okumanyika okuwulikika nga batandise kuyimba nnyimba za ngoma. Buli muyimbi ayagala ayimbeyo oluyimba olw'engoma atandika okuwulikika. N'olwekyo nkyebaliza Katonda nti engoma nzituusizza abavubuka mmwe okutandika okuzaagala. Ku myaka Ssaabasajja nga aweza emyaka 60 gya nsonga nnyo nno gino naddala erife ng'abavubuka, kubanga omulembe bw'abanga yagutukwasa abavubuka ekyo kitegeeza nti ng'abavubuka tuli basaale mu kutwala Buganda maaso n'ekisinga obukulu kwe kuteeka ebiragiro bya Kabaka mu nkola. Ng'abavubuka mbakubira omulanga okubeera nga batwale okuyigirizibwa okwayigiriziddwa era batwale ebigambo by'abantu abakulu okusobola okubeera nga balwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Tutuuke mu mwaka gwa 2003 nga Mukenenya avudde ku ttaka lya Uganda oba ku ttaka lya Afrika oba ne mu nsi yonna. Oluvannyuma empologoma esaze keeki n'egabula Obuganda. Luno twasibye luwombo sibisike omerwe buddo ffe tuyimba tokokolesa. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.